I challenge abantu benare mugende mulabe ku lutalo lwa David ne Goliath tulukompenge n'olwa Bobi mwine emundu enyonyi kakati enyonyi lwaki muzitwala mu Addis Ababa twalinga tulayira nga president alayira mama nga fenna street zonna kakati yes president alayira nti ye sigale wammwe Otegedde era bino nalaba omusajja yagamba naye yakkirira yagamba nina emundu 3 tuli mmotoka emundu 3 twamuteekako ettaka n'amatu gonna yali eyo oba mugendo baaliwa yafadde atakyalina kyatugamba katonda akimomwomu buli gwolaba kati akeerewa wano ate kati kankubuulire the problem is tojja kuja nze bana ate bayita balokole munnange oba tebasoma bayibuli tosobola kuŋŋamba woba osoma bayibuli I challenge abantu benare mugende mulabe ku lutalo lwa David ne Goliath tulukompenge n'olwa Bobi anti mwe ba Goliath mwine emundu enyonyi kakati enyonyi lwaki muzitwala mu Addis Ababa babate anti kati Uganda abantu kati leero teri tebakkiriza muntu nakusalimbira waggulu wali nekale munsi ya kaye ate lulinga otwalinga tulayira nga president alayira mama nga fenna street zonna kakati yes president alayira nti ye sigale wammwe waliwo omwogezi wa gavumenti yagambye mujja mulabira ku TV amacha kitegeeza katoke tujukiza abantu nti eno programs zonze tuli ku mukutu gwe bayita kayewisdom official awamu ne flash light international. Please, these are the two channels zemugeno sanga mufunako amawulire agakagwawo agessanyu aganabasanyusa aganabajoka nako n'ebirowoozo era bagambe bagendeyo wadde no YouTube eno gundi tambuza ka video gamba abantu share subscribe kayewisdom yaguddeyo YouTube channel bayita kayewisdom official go there and subscribe ekyokubiri tulina ne flashlight international ya doctor subscribe atonyi gene kali akadde notification tutambuze kubanga between now n'emyaka 5 obesa kale katugamba na malaka 5 ne kubasajja ngari je balese machifa muganda wange nange sibitegeera ne 5 jina gwako oruwoze tugere byamaze mutusasire tuchabuza ko bwebuza nga abantu omusajja kagwa Museveni nze Bobi ani kale jakole ekigundi katugezeko msati babura nze Bobi katolwa leero nentadeko na chino kangeze webale kuwangula kalulu kana akalukazivu kantambuza nina papa naye yesu okulairo ogenda kulairo batugenda ku birthday kyonna kye kiri tuddawa kasansigala mu ntebe leka kati obuliro nakendezezaako n'abantu abasaba sente gwe bw'olaba gy'olaga gy'ogenda olabayo tekinetagisa kulabayo kuba nange nebuuza kwebuuza iwe gye tugenda onaamalako kubanga kati nali simanyi nti wano waliwo obumeme emyaka aga nali simanyi ne posta Uganda ekyaliyo kati nja kubuuza gwali ku ground simanyi ye paaka empya yadda ggulu muzeeyi olina gy'olaga ku mulundi guli najja ne president we Kenya nga nze simanyi nti parliament abantu bajjula ne basukka kanange simanyi bintu biraba binsanga wa bintu bitulekere amusayi mutotuyigidde yagala ddo okuwummula lero kubanga waliwo abankako okusigalawo nange kenyini naye kalata balaba bino bikapo byaffe fe tulibo twabagamba temutusiba Bobi alina oluyimba lweyaga banemba gambako bino naye temunsiba naffe tubagambako bino twagala munyumirwemu naye amazima president yajja ne Kinyata nga yakali wa president nayingira mu parliament president yatuka okugana ngamba I didn't know that you guys you're very many like that Uhuru Kinyata yaseka katakirabanga president Museveni badesa mu kisanja kino president yavude n'agamba nali simanyi
umeme nti mweri mu Uganda kyekugamba emyaka umeme njagala tukole program Doctor njagala zino noting njagala tukole program nga ya umeme osobola n'okukwatibwa obusungu wa umeme nakwimira mu maaso n'omukuba empi batubye njagala tukole program kusomera endagaano umeme gye yakola ne gavumenti ya Uganda nga President Museveni yabisainingako oba yaliwa ne President Museveni atakubwa yagala tanywa mwenge oba ebivuguto byanywa bamutera mu empeke ne abanywa mazzi kikaki noloza empeke oloza amazzi ago ayo amwa amazzi ago oloza tamuteramu twogere ebyamazzi tanywa njaga naye omanyi nti asobola okuba nga akutta ekikopo naye omanyi nti no osobola okusanga waliwo amuteramu empeke nakubwa emyaka aga tamanyi tulina umeme nate bintu bimuyitirako bambi ng'omuntu yakyamanyi tulinayo ibbi mukulu tatukusekerera naye Museveni atuse okujja n'atugamba bana UTC eriwa ng'amanyi nti nno ekyaliyo ng'amanyi ate ekyewunyisa asobola okuba nga buli mwaka ng'ateekamu sente mu UTC naye nga yagwa dda emyaka njagala tukole program buli bannayuganda obubbi bwa umeme gwe yakola endagaano emyaka 25 umeme era President Museveni byagambye okusazaamu endagaano alimba tasobola nze nagamba bawalambuza President Museveni e Malaysia Eastmond egenda okugula Greenland Bag kumbe Eastmond yabafere bawan ne bagira kati umeme yasaininga emyaka 2 mwejo kankugambe katono fena twasoma abali e Bulaya n'abali e Uganda bojja kitegera umeme buli investment jekola return on investment efuna 20% nga magoba kakinyonyero omuntu wa buli jakitegera tukola ka preamble tujja kola program ya umeme yevulanzibwa ku masanyalaze ogajja ebujagali ye nanyini masanyalaze agali ebujagali nege tugenda okukola wetukikerenja ne tukola damu empya umeme ye nanyini waago kati wulira umeme wezimba wekwata neteeka emiti okuva ejjinja negireeta Kampala kye bayita investment otegedde singa teekamu $1 million okuddira emiti negiteeka okuva ejjinja paka Kampala ng'etaddemu $1 million okusimba emiti that is investment. Government ya Uganda ejiddisa that 1 million ne 20% amagobo okusimba emiti otegedde doctor muwadde company amasanyalaze naye ne sente zekwata ogula waya okutuusa amasanyalaze ku muntu wa bulijjo ekyo bakiyita investment mu commerce otegedde kyengamba weteekayo waya okutuusa amasanyalaze ng'eyonoonye miliyoni emu okutuusiza waya government ya Uganda eyongeramu 20% okutuusiza waya umeme zebeetaddemu. Is that real business? Olese investor omwadde amasanyalaze go yalina ogatuusa wano naye mbu yo gatuusaawo kasita gatuusa nga egenda mu government ya Uganda nga nziza sente zentaddemu ompe ne 20%. How can you sign that agreement? Naye President tubadde kyebuuza nti Museveni muzeeyi ebintu ebinakyo bimanyiko ngenda tandika okucekinga kyayigwe nnyo kirabika bateekamu empe kubanga mumaze emyaka age nga simanyi nti waliyo obumeme nze manyi ibbi omusajja ekituufu yegendereze kuba ndabira ddala embeera nsaba natakyakobera ekyayi wa President Museveni gwanywa walabika waliwo ateekamu ekintu bana oluusi naffe tutyamu ne twebuuza biki simanyi naawe ofuza Museveni tuwummulemu tukole gundi njagala kuleetera ekigamba President Museveni ye Haile Selassie munnyonnyole yaani. N'olwensonga eyo keep subscribing on our channels ku Facebook awamu ne ku Twitter handle mugenda kubiraba Kayewisdom official flashlight channel international we tugenda bawereza in different style twabagamba that we are political and social analysts because ntino byonna bigwayo twandibadde tujjane twogera ku byarema bitya naye kati bikola makulu tuli byogerako olulala ani asinga okuba Rwagga mu Uganda omuntu tayalidde emmere omugamba Rwagga bantu ali kubunkenke sawa kati amafuta gagenda mu 14,500 omugamba Rwagga nenga tuina depo ya mafuta godinda ko tuina depo ya mafuta gali wagulu okimanyi nti amafuta
mu East Africa fe tusinga okuseera amafuta ate faba abakyasize currency enfu bayire kankuletere ne kino fe tuguza amasannyalaze Rwanda Kenya Tanzania Burundi tubawa ne bagatunda 0%. Nawe efe gali expensive emirundi ena okusinga ziri ensi palala papa bwe tukomawo ng'ongamba nzija wano njogererwaga ngenda tujja kukola program ya umeme yokka ogenda kulabanga ne Uganda akagibaddemu era ngamba nnyo abaana bali e Bulaaya kola sente oba okyalina opportunity kola sente zikole ojje ku channel yaffe Kayewisdom Official ne Flashlight International tukunnyonnyole sente ezo zikole how can tukunnyonnyo nze nga kye ngamba bulijjo abaana abali mu Dubai abali mu Arab Emirates companies nti wagenda afuna contract ya myaka 2 ofuna akadde kamukamu contract eyo ogenda okugwako ojja kuba okoze milioni 24 kale katugamba osigazaako milioni 15 17 togenda kugula poloti jangwe kawempe jangwe ekisasi jangwe ekawale wansi ogule obuyumba nga 3 milioni 17 nga bubu Uganda buri karumu opangisa buri burumu obubiri mitwalo 15 ngofune mitwalo 3 kali okasulemu nga wolinde ekiddako nga tubate tuyambye kubanga okugula plot kirala no gizimba mu kirala they are two different things. Yes nzo gula plot mu Kampala ngo mwana obadde okola mu Arab Emirates arisi nkugamba gende maya ogule eka gende eri ewapentanga buzi ogule eka zo mukaaga milioni 8 empiji wali expensive ewaffe pa eka ewaffe milioni 28 pa eka eri bagitagundi Kampala Metropolitan bagenda kuzimbayo nekisawe kya UN ekyenyonyi walinze wendi nsolo n'okujjayo wadde akajiiko kale tukomawo ne episode endala eno episode 1 episode 1 okulayira kugenda maaso tukyali kulayira kitegeeza ki kati njagala tugenda kola comparison Hege Braslas oli ne President Museveni yes biki bye bafaanaganya kati yemu mumanyi atugenda munnyonnyola bafune batakoma chingako. So please kindly keep subscribing to our these new channels. The Flashlight Channel International, awamu ne Kayewisdom Official. These are good being collaboration. Tugenda sharing ababiri zitambula kyekimu. Baba tonde ku machine kayaja kubanga nchaza ngabe muchaziza. Katuchifaba kula that style. Yes. Tubasebuddeko mwina abali abali mu diaspora. Thank you so much for loving us. Thank you so much for sharing our programs. You've made us what we are today because of some different issues in this country of ours, Uganda. Chovola bantino. Eri the Flashlight Channel Uganda ewumuddemuko for some reasons. We shall keep updating you, but keep watching the program that's over there. Good afternoon for today. We are coming back in episode B. Wetuli okubawereza akume